Omuyimbire Vixen. Nsabojje ntusabireko. Bwekiri. Give it up for the Vixen. Kata mukuba bugalo. Zibamenya. Kuba engalo. Musa tebasekera musala. Tebakola ki? Bani abamanyi essale yatuuka ku Bobi Wine. Ne Bobi Wine bw'ati we yakola. Era kawo akalulu k'ekyaddondo n'akalya. Era tumanyi nti kale mugolo n'emikono gyaffe. Katonda ow'ekisa nkwebaza ku lw'omuyimbi eno Mukama. Katonda ow'ekisa nkwebaza kubanga omussizzaako obulamu bwe. Atuuse mu myaka gino eno gy'atuuseeko. Mukama nsabira omuyimbi ono Katonda ow'ekisa. Leka Mukama mwongere ettutumu nga bwe wawa ettutumu Yesu. Yokaana ababatiza ne beebuuza ani ono ate mu Yokaana omubatiza gwe tassaako myewo kubanga tebaalabayo muntu eyali yenkana Yokaana omubatiza. Kitange mmanyi nti tebalabangayo muyimbi eyenkana abayimbi bonna bonna nga Spice Diana, Lydia Jasmine bonna bonna tebalabangayo abenkana. Naye Mukama Tata leeta omwami ono Mukama omutuuze n'abalangira omuseeko ekisa kyo n'amaanyi go Katonda ow'ekisa museeko obuyinza bwo museeko amaanyi go Katonda ow'ekisa gwe atalemererwa. Kitange leka omwongere obuwangaazi. Amiina. Bameka banyola oluyimba. Fena tugenda yimba wamu. Alright? Anasinga oddumanya. Nti olunaku luno olutaddewo olw'ensonga ennene okukwata ku mitima gy'abantu okukyusa obulamu bwaffe Mukama. Twagala emyaka egiddako 10 buli ali wano agambe nti Spice yali mu kifo kino, Vixen yali wano, Lydia Jasmine yali wano eno. Everyone was here and I was touched. Ne bangumya mu mutima ti ngenda kubeera ow'enjawulo. Mukama olunaku lwalonze luno kalubeere olw'enjawulo mu bulamu bwa buli muntu yenna. Buli bulamu bwa mwana ali wano bukyusibwe olunaku olwaleero afune okulabikibwa. Buli kyayagala okubeera mu misomo ne kyayagala okubeera mu maaso Mukama tukwatireko. Abazadde baffe obawe obusobozi, obawe ssente, obawe amaanyi n'obulamu okusobola okutubeerawo n'okutuweerera tubeere abantu ab'enjawulo mu bulamu buno. Mukama buli ali wano muwe omutima omuyonjo mu cleaning Mukama omusasire ebyo byonna byonna byakoze Mukama ave wano nga muntu wanjawulo yagala abantu kubanga Mukama tukimanyi nti omuntu bw'ayagala n'agaba Mukama omuwa bingi era afuna bingi. Tuteeka olunaku ono mu maaso go Mukama tukwasa Vixen omwana wa Katonda tubeereddewo mu bintu eby'enjawulo Mukama yongera omuwagazi ensawo ye Mukama omuwe obulamu omuwe emyaka mingi nnyo ng'akyasavinga abantu be Mukama ng'akyali naffe ng'atuwagala. Buli ali wano Mukama kyusa obulamu bwe muwe kyasinga okwagala mu mitima gyaffe Mukama tunuulira bye tuwagala munda muffe Mukama okyusa obulamu bwaffe. Buli mwana ali wano nga tamanyi kiddako mu bulamu bwe Mukama mukukwasa maaso go Mukama gwatujje mu ghetto ewatali ayamba Mukama ffe be balinga bazaala wa mu ghetto gye twakulira Mukama tusaba Mukama na buli mwana ali wano mukwateko afuuke ekyenjawulo mu nsi eno Mukama omugabirire omukulembeze afuuke ow'amaanyi abeere omuntu ayogerwako mu ggwanga lino Mukama. Olunaku ono tutadde mu maaso g'olubeera olw'enjawulo tulujjukirenga mu byafaayo mu Kosovo muneeno Mukama. Tulina abakulembeze ab'enkya, tulina abasawo ab'enkya, tulina abayimbi ab'enkya, tulina abantu abagenda okyusa obulamu bw'abantu ab'enjawulo ab'enkya Mukama bakwateko bakuze mu bulamu obulungi basobole okusoma bafuuke kye baagala okubeera mu nsi muno. Tusabye nga tuyita mu linnya Mukama waffe Yesu Kristo. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi ate era osabe ky'oyagala.